twagala kuyoza mukulu Frank Gashumba Mr. Gashumba yes yakifudde wao odemo mukyaza yawasiza traditionally kyawedde ade muita Frank traditionally kyawedde okay he paid the dowry and they handed over the daughter to us and we gave the daughter to our son tumanyi nabadde taata nawulidde nti sebo wabadde mu ntere ya taata Franka nga nabadde taata naye tonvunaana butakuyita tonvunaana butakuyita omukolo guli ogweri nze n'omwana wange sife tugufuga abantu be batusaba baali batono ate nga tulina emikwano mingi so nga tulina okutwala abo abatono kati naffe tuli ba design tubasaba batono ku mbaga kati ku mbaga kwoli kwende ku mbaga kwoli kadi njikuwadde tobulanga ku mbaga kadi njikuwadde tobulanga ku mbaga